bwe baba bampise ku mukolo ogw'okwanjula nga bakikola okuva ku ntomo z'omutima gwabwe mulilla ndi musajja musiraamu nga mpanisa omukono gwange ogwa ddyo mulilla alla okunzijako buli kyennyina ŋŋenda nensanyukirako mukwano gwange kuba nze namakula nkimanyi agenda kubeera mukwano gwange emyaka gyonna ate nkimanyi ekirooto kye kyali ekyo ayagala kubeera mala ku gawuni yeyagale kati zisobola butabeerawo ku ssanyu lye bw'aba nga mpisa mbanja kubeerawo muserebratingireko kuba oli mukwano gwange mwenna abali aboogera ebingi simanyi nti mumanyi namakulu okunsinga n'omwami amulina olwaleero abedde naye ebbanga eritawera lya mwaka 1.5 nze nabeera naye emyaka 5 nga tusula wamu tulya wamu tusanyuka wamu tukawa wamu nkyamumanyi nnyo mpaka lwalimala naye emyaka 7 ajja kuba nsingako naye sofa nze nsinga okumanya namakula kitegeeza kyayagala nkimanyi kati ku ssanyu lye sisobola butabawo kumuserebratingirako mba muntu mubi bwe banampita wallahi nja kwambala ekanzu yange ey'obuganda eba kanzu ebasuuti nja kuba mulira era nze nja okuba nez'amaalu nga tusanyukirako mumami bibuuzo birungi nnyo ekisooka kigamba ki nze mpagira Bobi Wine kuba muganda wange nfuna bulungi nti muganda wo aba muganda wo namanya Bobi Wine nze nawagirako President Museveni mu 2011 nenfuna naye obutategeeragana nesiddamu kumuwagira Bobi Wine muganda wange mwagala era muwagire bw'anaaba nga akoze emitendera emituufu n'atambulira mu makubo amatuufu nja kumuwagira kubeera muwagira nfunye bulungi oba nfuniddwa oli muganda wange power plan yange ku famire yange era nyina okulwana ennyo ndabe nga nkomyawo abaana bange basobole okuba nga babondinga nange of which kikyalimu obuzibu nga bwomanyi nti omwana omu yagenda kati taata we alina taata omulala ngaatera gwabeera naye access entwala mu maka g'abantu bali sigirina naye mukama ajja kunsaasira ntambudde mu mawanga ag'enjawulo era nsaba nebaze mukama katonda nti nze omu ku bantu abayivu nga njize by experience because traveling is the best book njize bingi nze nali manyi Uganda nsi eri bubi nnyo kubanga bye bino byendaba naye bwe natuukako emmali nentunuulira obulamu mwe bali nentuuka ku Burkina Faso nentunuulira obulamu mwe bali nentuukako Chad bwe namala okuyimba Chad kapeti bagiba nange ndi awo nga nakamala okuyimba kapeti y'ekisabe ne bagizinga masasi ne ganyooka bigamba namanya nti Uganda erina ebibi erina n'ebirungi ndabye Abamerika mbeddeko South Africa ndabye n'abalala abatambuddeko abali bayinza okunjulira Uganda si yensi eri obulungi ennyo ne si yensi eri obubi ennyo Uganda ebimu ku by'obugagga byesinga okuba nabyo nsi nnungi nnyo tuli gifted by nature we have a very beautiful country bwe kijja mu bino nti tuyimiridde tutya Uganda kyensinga ogimanyako kyerina security ennungi nti kizibu nnyo ebintu bye nalaba ekyadi okwapeninga e Uganda security yo abatufuga bagikoze bulungi abo mbawa credit nga bwe nabaga nti siri professional nnyo naye kiri mu ghetto nkimanyi ku ghetto tuli baavu awo bakyalemeddwawo ebyemubagagga sibimanyi kubanga wadde mukama yanzija mu mbeera ya ghetto nenzija eno gyendi naye ate I associate with the ghetto people bensinga obeera nabo naye ghetto tuli yala kyensinga okumanya kati awo ya disadvantage gyendabawo tife abantu bewansi tuli baavu naye ng'ate tetulina buzibu mu security nti tetwetta waliwo ensi gye nagenda nga okuyimba abantu babeeranga eri nga gwe abayimbira oli wano we don't even feel the energy nsinga 3-4 nagenda mali bantu tebasobola nakusemberera kubanga they can do anything
Mali, Chad, Burkina Faso, ensi ezo nti security entono naye wano weeri of which accrediting about omanyi we have to give credit where it's due. Tetuli abannayuganda obwavu butuluma naye ate tusobola okukola buli kyetwagala tuliva kuva ku makya paka waggulu ekyokulya kizibu okufuna naye tukifuna n'ebirala esaagala gende kubanga nze siri professional mu ekyo naye njogera okusinzira byendaba ekyo ndowooza nkizeemu. Ozi n'okuddako wali era bwe nali njogera n'omukulembeze namugamba nti muzeeyi ife abavubuka wakuliyetinga distance nene nnyo ffe naawe watwewala ffe tetukufiiringa lwa nsonga tetukumanyi nnyo ebyo walwanira tetwaliyo naye ate era toze tubuulira sitoole totusembeza nnyo naŋŋamba naye nnyina ebizibu bingi nwana namazanyalaze nwana nakino nwana nanguudo ate abasports ate abayimbi bintu bingi naye nammwe mubeeko kyemukolera eggwanga lyammwe ngaabavuuka nga bwati bwaŋŋamba saagayagala genda nnyo waleeyo kubanze siri mukulembeze ate ndi mukulembeze w'abantu abangoberera wabula si bannayuganda bonna kuba si buli munnayuganda nti anjagala era nebyenkola abyagala kale twagezaako kunyumyamu obuntu obutonotono naye ebyo ebintu ebikwatagana ne politics era binyumya n'abapolitisiyani banne kati zinali njogera ku ntobo y'omuntu wa wansi era nga naye omulaba nti alina waakoma okwogera nange mu bintu ebikwatagana n'ebyo oba ekitegeere n'omulala obuvumu mbujja mu kusaba nsaba nnyo kubanga I believe abantu nga gye bakoma okunjagala ate n'abatanjagala bangi nfukamira nnyo ku mavivi n'enkyanjulira Katonda ne muga nsaba ontaase sirina option yonna yakudda mabega okujjako kugenda mu maaso sisobola kutuula famire yange eri mu buzibu nze famire ndi kukyakuŋŋaanya nkuŋŋaanye nga bwe nagamba nti ku saidi ya mama wange sirina gwe mmanyiyo ate ne ku saidi ya taata wange sirina gwe mmanyiyo ate ne benali mmanyi abanzaala babiri baafa kati kitegeeza nze mukulu w'ekika nze kikanze buli kimu so nsaba nnyo Mukama nsobole okubeera mu nsi eno nga ndi muwangaazi era abantu abanteeka mu political positions mbanyiigira nnyo kuba mwagala kunkubya musubbaawa mbalaba olina akugamba nti bwotuvaamu mbavaamu nabajoyininga ddi ega mwagala kunkubya naye nga bannange nze ndikaana kambaata mundeke netakuliri abasajja bisobola kulwanyisa mundeke bwe mba nzize nzijenga complaina nti mbagambe ffe tetuli hatwana nawe naye nze sijja kugamba manyi ne bwe bajjako omuntu ne bateekako omulala munveeko temunkubya misumaali temunjokyesa gende wano mpozi ongambye nti ba musicians ba big talent abantu abasinga mbawadde platform sikiwa nti eriyo omuyimbi mu big talent nga simupostingako ku page yange platform yange kwenteeka ebyange n'ebyabwe kwembiteeka naye kiri gye bali okubeera creative kubanga ne baba Bible ba Quran bigamba Mukama yagamba nti mukole kino mufune kino naye teyatugambako nti mukikole by force bwe mugaana mbatta yagamba gwe bw'okyosiga kyokungula so n'abayimbi bange nze nabasembeza oba n'abayimbi ba Uganda bonna mbawadde omukisa nyimbye nabo njogera nabo kiri gye bali okubeera creative ne batuuka ku level gwendi oba okunsingako nze omulimo gwange kuba wa platform nalinnyisa babitusi ne mbatwale Tanzania ntukola zikolabo zigenda kufuluma ntambudde n'abantu bangi nkutte ba DJ ntambudde nabo mbafulumiza mbatutte weru we Uganda. I think I only have to do my part. Sikiwa nti nyinza okugamba abantu bali nti bano mubaagale ne babaagala bano be balina okukonvinsinga abantu bali nti they are good enough. Does it make sense? Abawagizi bange abaasibwa Entebbe nafuna challenge y'amaanyi era nga ze zimu ku nsonga ze nasanyukira okumitinga abakulu abakulembera eggwanga lino nti nayisibwa mu mbeera mbi nnyo ng'abantu abo balowooza nti ndi munnabyabufuzi twabonaabona baatukuba emiggo ne tear gas nga balowooza tulina political ambitions baasiba abantu nga 34 ne bakwata bodaboda nga 4 mwezi tear gas n'emiggo abantu ne giruma abamu nakati bakyali malwaliro tubajjanjaba baali bamanyi tulina political ambition naye nga
ffe tetulina politics yenna, twali tuze kucelebrating award, tetwali political at all. Nawalirizibwa okunoonya abakulembera eggwanga lino mu magye ne mu poliisi, mbannyonnyole kikyendi bambuliriza era ne batuwa abantu abo bonna babalirizingira ennaku 3. Era ndi musanyufu okutegeeza eggwanga nti buli muntu gwe baasiba ali out, era basobola okujja ne bampaako obujulizi. Nagaana okukola ekintu kyonna mpaka nga bavuddeyo. Natambula okuva wano mpaka wa CDF mpaka wa mukulu Sabiti ne banne, era nafuna esimu okuva wa mukulu Sabiti n'angamba abantu batugenda kubakuwa, era mukulu Sabiti abantu baffe bonna yabalirizinga, bonna bateebwa ne boda zaabwe zateereddwa olunaku olw'eggulo, I think zaweddeyo. Ekyo nkyebaliza poliisi okolagana naffe, nga nyongera okugamba poliisi nti nze siri munnabyabufuzi. Omulundi ogwokubiri nga abantu bange balina we bankima, temuddamu okutukuba, otherwise tujja banyiigira, kubanga nze ndi muntu ayagala emirembe. I believe nze omu ku bavubuka abalowooza nti omuliro teguzikiza muliro. Nze omu ku bavubuka abalowooza nti tusobola okukwata Uganda mu mirembe nitugituusa gye twagala ogituusa. Okitegeera? So poliisi temuddamu okunkuba emiggo, nze siri munnabyabufuzi. Mwebale.